Result 1. Chukuye. So can you kind of see S.4. This is result 1. S.4. Result 1. Wow. Ssaabasajja Kabaka twagala okumwebaza ekirooto kye kyeyatandika mu ssomero lino bwe yatuwa obuzira mu bazira mu 29 tekirooto kigenda kituukira abayizi be bongera okuyita obulungi okutuuza abaana 467 bonna n'obayisa 467 twagala okukyebaliza Katonda ne Ssaabasajja Kabaka ekirooto kyongera okutuukira nga tugenda mu maaso okutumula ebyenjigiriza eri abaana be mu ggwanga ne mu ssaza Bulemeezi okutwaliza awamu. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Performance yaffe omulundi ogusoose mu new curriculum ebadde nnungi nnyo nga abayizi baffe bonna be twatuuza ebina 68 bonna basobodde okufuna result 1. Twebaza Mukama Katonda olw'okuba nti abaana basobodde okutula ku ssente yaffe yonnayo omulundi ogusoose bayise bonna buli mwana n'abanga ayise bulungi nnyo ng'ate na buli subject twalisabye ne mwesudde mwana subject zonna baziise bulungi nnyo naddala okusinga sciences, physics, chemistry, math, biology babitidde ddala bulungi nnyo ng'era ekibadde kisuubirwa naye kuno basuseewoko nnyo mu performance. Engrading ene ya curriculum empya n'okuba nga tesula abayizi nga mwe mujoogerako kikomo kyammwe ng'abali mu system ey'ebyenjigiriza mujoogerako system eno nnungi nnyo eya grading ministry gye yaleese era twagala okwebaza ministry. System eno nnungi nnyo kubanga buli mwana abaako nekyasobola nena ne mweno system era mulimu okugradinga okugeza abayizi baffe abasinga bafunye A wonna wonna nga bazimazeeyo era kitegeeza n'abo abaana balina grade A mu subject esinga okubeera ennyingi era babasinzeko ku bannaabwe. Ne mweno curriculum empya era kiba kiyambako okulaga nti buli mwana alina kyasobola n'abatafunye grade A ng'afunye grade C era naye aba alinako kyasobodde okutuukako era seza baako nekyasobola okukola. So curriculum eno nnungi nnyo okugyawo okuvuganya okubadde okubi mu masomero okwokulwanira first grade nga abaana bakopa abaana bajjukira bujukizi ne bawandiika ne bakulaminga ne bawandiika ne bayita naye kati tuli ku application of knowledge. So curriculum eno empya ne system eno grading tulugiraba mu buzibu bwonna era ejja kwongera okuteeka obusobozi twase competence mu baana okulaba nti beexcellinga bafuna grade A which is the exceptional grade. Kwebaza Katonda olw'abayizi baffe ebina 67 abakola ebibuuzo by'omwaka oguwedde mu curriculum eno empya era bonna ebina 67 ne bayita mu result 1 ne mutabamu mwana n'omu alimenda okuyita wadde subject n'emu bonna ne baziyita bulungi nga bwe bazisomesebwa. Njagala okwebaza Katonda olw'abasomesa baabwe abaabasomesa ne basobola okuba nti bonna abayizi nga bwe baakola ebitundu 100 ku 100 ne baba nga basobola okuyita obulungi ate nga amasomo ge basinga okukola obulungi geega aga sciences agatambula. Abayizi abamu bakalubiriddwa nnyo okuyita ebigezo nga physics, chemistry, biology naye ku St. Petersburg mu Kalule abayizi abasinga obungi balina A mu physics, mu kubala, mu biology, mu chemistry n'olw'ensonga eyo balina omukisa okugenda mu maaso n'okusoma kyokka ne subjects endala zonna nga bazikoze bulungi nnyo. Twebaza Katonda nti omwaka guno nga tutandika curriculum eno empya abayizi basobodde okuwa essuubi nti buli mwana kati asobola okugenda mu maaso mu siniya ey'okutaano n'akola ebyo byayagala okukola kubanga talina omu alemeddwa kufuna bubonero obwo bumwetaaza kukola somo lyonna kasita abanga yalisoma nga yaligistalinga mu siniya ey'okuna. My name is Joshua Mutumba from St. Peter's S.4 Bombo Kalule. I thank the Lord that I have performed excellently with A's and I'm hoping for BCM at my A level. Thank you very much, St. Peter's Bombo Kalule. Oh yeah. Yes, and I managed to get all A's and I hope to become a doctor by taking BCM. Yeah, I thank the school for being with us in the academic studies. My name is Magdosa Josephine. I thank God that I've got an A. I've got A's from the first subject, from math to the last subject. So I thank my teachers, I thank God and my parents who have enabled so as to pay for my school fees so as I study very well. I thank everyone who has been there for me. Yeah, that's all. I thank you all.